mu liina lya Yesu Kristo musengwa waife. N'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna gikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe okusingira ddala Isebantu ate era ne Inebantu. Mubeere ddala mu kwagala Katonda Kitaffe n'Omwana wa Yesu Kristo n'omukisa ogutaliiko buyinike n'akatono ogwa Kitaffe Ayinza byonna, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukisa ogwo gukuume n'obwa Kyabazinga bwonna gukuume Uganda, gukuume abantu ba Katonda mwena, guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Amen. Nja kusaba mutuuleko mutyame. Stand up.
the newest couple in the whole world will come here and they get their certificate. It's the newest couple in the whole world. They get a certificate. And now, Bible Society, you have a gift, you bring it. Then after this, I'll invite Right Honorable Rebecca Kadaga. You will come and introduce the guests, and you invite the guest of honor. Oidi Kyabazinga aliwo, mama aliwo, n'okulya kuliwo. Ate ewaife bakoba nti okuwayo omukulu okusinga okuwayo oluto olukayire. Kale ise bantu aliwo n'ebyokulya biriwo. Now I want to give the certificate in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bana Bible Society erina ekirabo kyeri kuwa baba ni mama. Eyo ni Bible Society eva kuwa baba ekirabo ni mama. Bible mu Lusoga. Tukubire ku Bible Society for that gift. Kale baba ajja kutyama ne mama. Wite Right Honorable Yida wano. Jafuna ebifaananyi ebirala kuba mama Nabagereka Metron ne Best Man bajja funa ekifaananyi ku nkomerero nga tumaliriza anthems. Mabalanya. Your Grace, ndikusaba nti twigale gano twembe anthems betwogere tandike phase ya government. Can we have the national anthems?